nsanyusa okubalaba mwebale kunjagala mwebale kutambula nange bannange nsooka kubeebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebalire omuganda tafukamira ate nze nabagamba ndi musajja muganda nze mulangira Bassamula abali emitala w'amayanja era nkomyewo nga bulijjo omulangira Bassamula nzize n'omwana ttu omwana ttu tugenda kudda ku nsonga eri era we mutamanya ng'ate njagala mumanye nabagambye omukutu guno guli yiga okumanya ne mulangira omwana ttu luli twakoma ku baana abalungu essebo bannanga abatuwuliriza n'abatulaba nsanyuse nnyo balaba era amanya agange nze namagembe kozi namagembe baba bambogo beddirambogo kituufu era ndi muzzukulu w'abakasibira bannanga nno kuyiga okumanya ne mulangira bangi muyine amanya n'ebika naye nga tosobola kutambula nga muganda bwakola ki bwatambula ow'embugo kaakati luli twakoma ku mulamwa okugamba abalongo bano bambuuza abaana nga tetunnaba kumanya nnyo ate nga baagala kumanya baagala okumanya edda bajjajjaffe era bwe bugagga obwensibo bwokola ki bwetwogerako obumanyi bw'omwana n'omuzzukulu n'abaliddawo edda bwe baazaalanga abalongo nga baana bannaabwe bano abajjiddwako nga tebasuulibwa wabula nga tubaleeta nga tubateeka mu nsaka ensaka eyo nga tufuna ekisenge nga tuteekamu abaana abo nga ensaka eyo kwe bayita okusakirira baana bannaabo era mumanye ekigambo nsaka we kyava ku kusakirira abaana abo bateekebwa mu nsaka nga bavundira ne balyoka bagamba ennyumba yaawo abantu baawo bagagga bavundu nga kivudde ku kunonooza kw'abajjajjaffe ennono era yennono era eteekeddwa okutambulizibwamu abaana abalongo kati abaana abalongo abo bafugikibwa kaakati ne tulyoka tutambuza bano abalongo abalya mmere naye ng'abalongo be bali abalyaddawa mufugike mu nsaka wali be bayitanga era abaana abaana b'enju eyo amakaago bantu bagagga oba bakola ki naye nga kyekyo okufugika abaana abalongo naye kaakati sooka okomekaawo mwana ttu naye ali emitala w'amayanja gwali mu Buganda muno ekintu ekyo Ssaalungu wakikola ekintu ekyo Nnaalungu wakikola ddayo otuule mu baana bo ddayo weetegereze gwe nga maama gwe nga taata mugende muzaala kati abaana olwaleero abaana nga tebakyabawulira olwaleero abaana nga tebakyabategeera olwaleero abaana basaanyaawo gwe byolina basaanyaawo gwe beweetegekedde mwana mwattu genda mu maaso abaana abo era bwe twatuukanga okukola omukolo gw'abaana okubaalula era entujjo yalinga y'amaanyi naye kati munnange ebiseera bye bakuba ndongo nakubatwala bwe bagenda mu kyaki mwate bano abaana mwokya bookye gwe naye nga singa bakwokya wandibaddewo anti kyovudde olaba abaana boonoonese nnyo abalongo ogenda okulaba nti oli ayonoonese ate ono yalimu akategeera kale bwegamba embeera n'ebeera awo ng'eri naaganaaga nga tetegeerekeka bannange abali ku mukutu mwebali kunjagala bannange muscribinge muli likinge nange nga nze nja kuba nabaga tujja kumanya tujja kutegeera nga mulina omulangira Bassamula abalongo abo tulinayo kubayita okusenza abalongo nga bayingidde mu kika babasenza batya ekyo tebakimanyi
abaagala okumanya batambule naffe. Abaagala okumanya enamba y'essimu eri 0757299315 gwe bw'owulira nga kikukutteko. Bannange abankubira amasimu mbeebazizza nnyo, benjogera nabo ku WhatsApp mbeebazizza nnyo, nammwe mwennyini abali ku YouTube abangoberera, ate mmwe mikwano gyange mmwe muli bankizo nnyo. Omuganda agenda n'agamba nti ngenda n'ensanyuka nnyo, oba essanyu sijja ddiraga bantu, ndiriwa ku mutima nga ntendaawo, kubanga entendaawo ne bwebeera byekirungi tojja kumanya nti esanyuse. Abalongo abo emikolo gy'abalongo mingi, naye kati bo bwe batuuka okumala abalongo kasa bamanya nti bafumbye emmere, omuko yeetisse ekibbo ky'emmere ku mutwe kiwedde, olwo omukolo nga bakola ki nga bagumaze basibye abalongo. Naye ng'emitendera gy'abalongo tegiyise, tulina okusiba olukangaga. Olukangaga wali omala abaana abo, olukangaga walusiba. Tebakyakola nkejje kaakati era ennaku zino nze kyova olaba nnonooza. Oluganda agendaga nti yakwalula esiridde n'abali emitala w'amayanja abandaba, eyakwalula yakola ki? Yasirira, yali nkejje. Naye olwaleero emikolo gikyakolebwa ate gikyaliyo. Nanze abajja ewange bannange tetugikola wamma, abajja ne mumanya tetubitereeza, tubitereeza bannange. Era tutambula na nnuno, tutambula na kumanya. Gwe no lirayikinga Mulangira otambule naye era omanye. Batuuka okumala abaana bamala waswa nakato kozi ne kasobole, ate abamu ebiseera ebisinga kasobole tebamusiba, bagamba ekika kyaffe tekiriimu ki kasobole, ng'ate teri kika kitaliimu kasobole. Kasobole yatema ekkubo yaggulira buli ki banne abalongo ne balyoka bayingira mu kika. Bwe basiba waswa ne nakato bano bakaggwa bakizza bakigungu babaleke abo baba tebabamanyi, bamanyiikaani waswa nakato babirye na nakato be balongo be bakola ki. Naye nga okuva edda n'edda ng'abalongo bonna balina okukola ki okuleetebwa bakigungu bakizza bawaswa bannakamya bonna bakitooke balina okukola ki. Bannange neeyanzizza nnyo neeyanzeege.